ebyenfuna sibyangwera buli gola papirina nga byayita makubo gatembe bebo betoyeta abashira okukola kutawanya ensi abalala basoma emirimu naye ng'okufuna wakuja solese bagwa ku ngato ebisinziro bikunamya abantu tokuzanyisa kulina tese buli akola nti kwegabana kale nno mwegendereze bintu nesinga nali mmwe yasinga gombobbe omutweyo gye mpitira batuwana ku baba kitalo tukirabe batuma oluwalu Mubulingerinzeyo kulimalima kanti olugube lw'abaana lwenina lusaana kulya. Mubulingerinzeyo kulimalima kanti olugube lw'abaana lwenina lusaana kulya. Eky'omukisa gy'omu kulima nina wozeezimu kuzikyansi ngenzi n'obuvumu. Balinda bisenkumbi. Nga tuwerabira Katonda ali mu kuyimba lw'abasudde tulaba ani basudde ne Kafero ani asinga. Omulimu gwe mbadde nga mpakasiza mu nju ate weeba yooyoose. Kubye endongo naye amakungula zirinda bireeyo nzizeyo gye nzaalwa. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Olunaku olwaleero ku TikTok waliwo omwami Sebulime Daniels avuddeyo n'antaginga mu vidiyo emu. Vidiyo eyo ebadde ya baganda bange bano abakuba endongo y'oku gaali. Ndowooza ebadde ku social media ebadde ku akaunti ya mwami Walusimbi Brian oyo abeera mu kodomi wange. Aŋambye nti abantu abo abaperforminga mbeereko ne kyenjogera be baani. Naddala nti oyo omwana oba akuba endongo ye ayimba nga basudde nti ajeeyo bulungi ekintu. Omulamwa gubadde ani asinga. Vidiyo eyo ye mabegako yali yakubukedde ono muganda waffe we yakoleranga program ani asinga. Omubi Masembe we yakoleranga ani asinga. Omubi Masembe nkutumiddeko awo yonna gy'oli mu America kansuubire nti bigenda bulungi. Kale vidiyo eyo okusooka kwa byonna ebyo biri ebifo bibiri naye nga bagatta bugassi ne bateeka mu vidiyo naye fuuka vidiyo emu nga bakolera mu bifo ebyenjawulo kugeza nga ono ayimba ennyimba za Kafeero gyali yali walala then n'oyo gwolaba ayimba olw'abasudde naye yali mu kifo kya njawulo. Kale oluvannyuma ye Omubi Masembe n'agatta n'ajjamu programu eyo yatunyumira nnyo. Naye nga nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu nsanga e Kasubi ku basooka kwa Villa Stage wenkolera emirimu gyange. Gwe eyeetaaga ennyimba, weetaaga bivulu, weetaaga maziika byonna ntuukirira tujja kubanga tukwasaganya. Naawe eyeetaaga business kulangira ku social media platforms zaffe naawe tukwaniriza. N'abo abeetaaga okwata videos ez'ennyimba nammwe tubaaniriza. Enteekateeka tugenda tugaziwa mpola mpola ng'ebintu bingi bye tugenda okubeera nga tukola. Kale nkusaba nti ntuukirira e Kasubi ku basooka kwa Villa Stage. Enamba solaba ku platform ye namba yange ntuukirira naye woba otuuka nsaba otuukire ku nsonga. Kale mulama gw'olwaleero naye nga nkugamba nti Kikaya College and Vocational School batuteekamu ssente twalayo omwana bamubangule badde ne boarding basomesa arts ne sciences then ku vocational okwo buli mulimo gwamu omutwe bagusomesa. Kati wa primary ojja mutwala ku Twinex International bali wali ebulaga ku Lwemityana. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono ba primary. Kati Plan B Records gwe yeetaaga oluyimba lwa audio olulungi genda mu Plan B Records. Kale katugende ku mulamwa gw'olwaleero ku kibuuzo abantu abo be baani abali mu vidiyo eyo. Kati gwe ali eyo ogenda kumbuulira ani asinga nga era programu we yali nti ani asinga. Wano baleeta ayimba ez'abasudde n'oyo ayimba eza Kafeero. Kati naawe mu comment section ogenda kumbuulira ani asinga naye nga tugenda sinzira ku bano then osobola n'okugaziya opinion yo n'ogiteekayo okusinzira kasita oba onyonyodde si kugamba bugambi nti
ebyenfuna sibyangwera buligola babirina nga byayita makubo gaddembe bebo betoyeta abashira okukola kutawanya ensi abalala basoma emirimu naye ng'okufuna waguja solesi baggwa ku ngatto ebisinziro bikunamya abantu toguzanyisa gulina tesibu lyakola nti kwegabana kale nno mwegendereza ebintu nesinga nali mmwe yasinga gombobbe omutweyo gyempetera batuwana ku baba kitalo tukirabe batuma oluwalu tuyita mu kungiriza babo bannaffe bayitawo sonimbimu twenkanya ogumanyi mwene muliita eddembe kino kireko bulyategana teryasiwesa mu kinca mufenna biba byantoyo anaye kinoma tusengekamu laba bwokusaka netooke zebwennamuza n'omukyusa n'oduuma olimpiya mbazaffe ziba za migano bamanyi nno tuswazaatu weeruweero yanzigalire mwanyi wano seba kubeno shangwa mara ziteeka wali bamanyi nno tuswazaatu weeruweero yanzigalire manju wano seba kubeno shangwa mara ziteeka wali kwanza olwaleero nga kyate kyenjinoonyamu kana akatono kenfunyemu kekange kitanyuka nkutadde wali balire ŋŋenze zize waffe nkwata enkumbi eno ndidde obugenyi nakubanya obe wiiki kati nno muntike ŋŋendera ddala omunga we najja ŋŋenze baaba buli ngeri nzeeyo kulimalima kanti olugube lw'abaana lwenina lusaana kulya mu buli ngeri nzeeyo kulimalima kanti olugube lw'abaana lwenina lusaana kulya ekyomukisa gy'omu kulima ninawoza ezimu kuzikyansi ŋŋenzi n'obuvumu balinda bisenkumbi nga tuwerabira katonda ali mu kuyimba lw'abasudde tulaba anika basudde ne kafero ani asinga omulimu gwe mbadde nga mpakasiza mu nju ate webayooyoose kubye endongo naye amakungula zirinda bireeyo nzizeyo gye nzaalwa yogera amazima ensimbi zandikuŋŋaanye kuba muzireeta nnyo naye nabulwa gye nfissa buli 10 lwa siringi lwenkwata kubaako 2 ebyange olunana lukwata liri guno omulimu mpawo atagunyonyonsa effe ate bambi bannyini gumpawo yasomasomako bwe bakimanya nti okusoma kwatulema ab'emitwe emibanguleko bonna ne bakuŋŋaana ne tuyimba enfuufu okutuuka wetunka basoma ne beeyolerako ezimu ne beddukira ofisewo we tujja ne tukuŋŋaanya mwenguzi obwentwala kyate kyesoogedde nedda ŋŋenze balire ŋŋenze mbalire kaŋŋende bambi nakito kaŋŋende ŋŋenze kulimalimako eno ndidde obugenyi nakubanya obe wiiki kati nno muntike ŋŋendera ddala omunga we najja ŋŋenze notambula ensi yonna nekukungiriza bamalako bannaffe omusimbi bayoola nnyo mazima ze ziriwo akano kakuguna bakimu mpa zakukokonya ate ezimu omuzizaayo kalango bulanga akalango gye nnaaba kamala bumaze okulaga bwenfunye ne bwenfulumya ofumba emirembe mu mikono gy'ensuwa yange namwetatto tusotono karamataaba cyanga munasonseka ng'obwindo gatina ng'osinako otulala ng'onywako otulala n'obatika simanyi oba otegedde ebintu kunyonnyola bulungi ensonga otomatidde ng'oŋŋamba awo ŋŋansiramu siriiko kikka emirimu b'omutendeke ng'ogenda ng'eyatosibwa ng'ofumba fuma ekigambo kusagasagana oba kyakulabirako mu banno b'omutendeke ng'ogenda ng'eyatosibwa ng'ofumba fuma ekigambo kusagasagana oba kyakulabirako mu banno Sidi ya 3 tulinaona sidi kakwira bandi soka kokweda sekyemisomo kyokka yokandibwa koyo wino si kituzanyo osasiridde lukwiya okupakasa kutawanya n'okweresa okuweerera bizito era byalimu akuma bwotafuba birima babigumbi ntuyo zimbe nabyokozeera nsiima otoyayuka ng'abalala n'ondeddera omusajja ndabeko n'okutegeera kyolaka ng'omuntu soraiti ndibagoye nange mmanyi gazungu abololo ebiso byange mpabula olukulalo yonka olwalwo byonna n'empisa ndibakola senda zange shaalikolokya n'okwekuuma ennyo n'emikozi
sijja kubona otakema akatazimbe mwana wange emulika shebagajja bushika ngero omunafu baculekolera eribba fangayo nnyo ne bakoya ofukamidde ku mapipi kyosinga okusaba katonda magezi nabugumiikiriza ensisimulabe eri omuntu omutonzi yagituweesa ddembe onokulembesanga amazima byonna byakukwanguyiranga kale kati katugende ku omwami oyo asooka ayimba ez'akafeero ayimbye ennyimba bbiri singa nalinze n'ayimba n'oluyimba Bladina. Wetuddayo oyo ayimba olw'akafeero bamuyita Kyaja so nga nno yalina muganda we bamuyitanga Bukenya abasinga gwe bakazaako erya Tofaali awo enateete naye era nga naye atambuza ku ndongo ene ey'eggaali. Kati ate oyo amukubira rhythm gwe gwolaba oyo ali mu kiddugavu oyo ye mugenzi Kasirye Joero ye yakuyimbira oluyimba Omusika tomwogeranga oba Kiwowongole emizigo yafa 2017 yaziikibwa mu bitundu by'e Bugerere era oyo yejjajja w'endongo eno ey'eggaali naye ng'ajjukira nnyo mu kisaawe ky'okuyimba nga yali ne Aloysius Kabugo ne mukyala wa Aloysius Kabugo eyali amanyiddwa nga Eva Nakalema yafa mwaka ogwo oguwedde. Eva Nakalema yafa 2023. Eva Nakalema yafa 2023 naye nga Eva ojja mujjukira mu luyimba lwe yayimba ne bba tusaasira abalwadde mulunoonyeeko luyimba lulungi. Kati wetugenda ku ona ayimba olw'abasudde byendabye oyo kati mugenzi ye omugenzi Peter yali awangalira Kasangati naye nga yafa accident awo ku Entebbe Road so nga kati oyo gwolaba amukubira rhythm ye Farouk eyali owa Hot Kagwirawo live band ye live band eyasooka kubanga lwaki beeyita Kagwirawo live band nti bo tebategeka just bagwawo bugwi ne bajja ne batandika okukoleraawo era kati mukubira bass ye Ssaalongo w'Embwa Omunigeria Muwonge yali ku bass. Kati bebo abantu abali mu nnyimba ezo nkugambye nti ali ku ludda lwa Prince Job Kafeero ali mu kuyimba ye Challenge muganda wa Bukenya abasinga gwe twakazaaka nga erya Tofaali awangalira Nateete kati nga ali mu mukubira rhythm guitar oye omugenzi Joero Kasirye yafa 2017 yaziikibwa wali e Bugerere. Kati wodda eno ku ludda lwa Hamani Basudde oya ali mu kuyimba ye omugenzi Peter yali awangalira Kasangati yafa accident nga yafiira awo ku Entebbe Road. Kati ne tugenda ku abali mu mukubira endongo kuliko mu Nigeria Muwonge oba yakuyimbira Ssaalongo w'Embwa Kibuto Kyereze Katabo yoyo Ssaalongo Muwonge Godfrey oba abasinga gwe tumanyinga mu Nigeria Muwonge. Kati ali ku rhythm ye Farouk eyali nanyini Hot Kagwirawo live band. Kyayinza okugaziyamuko okugamba ti oli oluyimba lwayimbye omugenzi Peter ali ku ludda lw'Abasudde yayimba byendabye nga lwafulumira ku albumu ya Hamani Basudde eye12 okwali byendabye ebintu bizibu oba abasinga lwe bakazaako ekiryo n'omuwafu kwaliko Kabuladda Anthem mu Wasenju ne Nkabira Bulamu abasinga tulumanyinga essuuti ya Kawemba omugenzi Hamani Basudde ne Aisha Nakito be baali mu luyimba olwo. Kale bwe tutyo oye saidi y'Abasudde naye ekibuuzo kiri nti ani asinga Omubi Masembe kye yali atambulyako kati gwe agenda okuŋŋamba ani. Kati ye Challenge ku ludda lwa Kafeero ng'ayimba oluyimba Singa Nalinze lwafulumira ku lutambi lwa Prince Job Kafeero olumanyiddwa nga Nantabuulirirwa kwe kwali zibisirikirwa Enseetawaanya luno lwe yaddamu kubanga agenda okukola Enseetawaanya ng'ateekateeka kubeera bagiraano mu maaso eno ne basikamu nga baagala bakole videos ezo ennyimba woowulira original version ya Enseetawaanya n'owulira
ne olupya olwo lwe bakola video nyimba za njawulo. Nkugamba osobola okunnonyako ekasubi ku basooka kwa Vlad Stage, ebintu bino osobola okubifuna. Kwaliko essaawa ya kuzaawa nantabuulirirwa ne Singa Nalinze. Singa Nalinze yagatta abantu bangi be yali ayimbako mu luyimba olwo nga ne mukadde waffe Abitex mwe yamutwalira. Abasinga mulimbuuza nti yamuyimbako atya, yamuyimbako wa mu luyimba olwo. Ndituula ne zitotola ensonga ezo naye nga nali nkikozeeko. Ennyimba ezo ezimu ngenze nga mbabuulira luno baali we batyo ngenze mbikola. Kati oyo Challenger era yayimba n'oluyimba lwokubiri olwa Bloodina 2023 lwafulumira ku Dipo Nazigala. Kwaliko Galenzi mmwe ne kubeerako Dipo ne kubeerako Tusuze emyoyo n'olwo Bloodina. Kale bwe tutyo nkugamba nti gwe yeetaaga ennyimba zino jangu ekasubi ku basooka kwa Vlad Stage ompagire bwe ntyo bwe nsobola okubeera nga mbeerawo oba oliawo n'enkya nzije mbaweereze. Kale kwe kusaba kwange sibakaka. Ayagala okulanga naffe osobola okujja nga wolaba Kikaya College weekola, wolaba Plan B Records, wolaba ne St. Michael Educational Center. Twetaaga abalanzi oba oliawo tujja sobola okubeera nga tubaweereza ebintu bino mu ngeri ey'enjawulo naye ng'akensusso. Neebaza abantu bonna abeerekereza ne muba nga mugoberera channel zange. That's Facebook, TikTok ne YouTube. Ate gwe ajja nangulako ku nnyimba gwe onkola bulungi. Naye waliwo abajjambu muzungu mpata taito baluyita batya. Bannaye tuyiga okuwagira abaffe. Era nze oba olumu siddamu bintu bya kikula ekyo. Kale mubeere bulungi, mweraba. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 5